yakuloga mukulu ate ebyokuloga byaki manedda kanduko omuntu birimu abakazi bangi ate abasobola okukwagala abakazi bangi naye tewali wange ono ye wange enzo omutima gwange gwasibira lwakiri bagenda embere zikati mabadde musajja munaddiini nnyo nga nzikiriza mu ddiini kati oba ogaanye kati nobiddako tombuulira nena abakazi naffe tujoga bannange nova wali ate nodda wano mugenda okuleetera bannammwe bakola ebikyamu kadi meto tekyebeereka ne wabeera gwe bannange tekyebeereka bamuviire basenguke baveewo bagende naye mama nga buli wookera olaba ku muntu wo kiruma apolo kyaliko nti tegeero n'amalinde ekawoko bali omuntu aba akyaliwo gyebaleko taata gyebaliko ssebo oyogera ne kadima kabogoza ku Beat FM ekinta buli ky'omuzike mukulu kadima taata nsanyusa okulaba taata bwedda nsindika meseji zange nga mpitirivu nnyo nga nange nsanyuse naye owaayi wangi taata tosindikanga meseji mpitirivu nnyo ati munnange bwedda neetaaga obuyambi munnange nga njagala onziemu ntaase nange nekizibu nga kinnawulidde eggulo manye gwe nabadde ku pulogulaamu ye ku mutabizi ya taata nga omuntu gwabadde oyogerako naye oyo nga nange ebintu bifaanaganya muganda wange oyo yabadde alina ebizibu nengamba nange akuseesa emeseji ndabe nga lwaki nange ontaasa nange nina ennaku ya mukulu kadima mutawaana ki mukulu kadima kankubuulire kanzire ne balibbali nina obuzibu munnange obuzibu bwe nnina bwakawala bwamuwala wano ku mizigo twasula tusula ku mizigo mingi nnyo nga omanyera emizigo gya ghetto egyabafuna omaze n'omwana omuwala myaka mulamba wano nga mbeera naye twagalana nga tuli mulaavu mpitirivu nnyo nga omanyera abaagalana naye kati batuuka ekiseera omuwala wemukwatako takyayagala kukkiriza nsonga zaffe za mu kisenge ng'onomugamba nti waayi mama gundi babe ku kiggulo kale tayagala ku kiggulo eky'omubuliri nga bw'omanya ebyaffe ebyabasajja nange yatuuka ekiseera nga yeekyanga ng'agamba ayagala kudda waabwe yanga nkoye biki nga mugamba ate buzibu ki omuwala muwa sente nga mugamba kale oba okooye naye ewammwe oba namala okubuulira neweteekateeka ewammwe osanga nakukubira esimu nakunona apolo wangitaata abeewabwe baali bakumanyi abeewabwe tebamanyi bino bintu bya Kampala kusinkagana kusinkagana ne mutta ekyama ne mwefuula abafumbo naye nga temuli wadde ewammwe tebakumanyi naye kakati munange omuwala we namuwaayo ku ssente namuwa ssente nga ayagala gyekyaza ayagala agenda waabwe nga nze manye omuwala alina mu kusaaga kuba lwali omuwala agenda omuwala we yagenda olowooza munnange yagenda kakati munnange waisewo wiiki emu kakyanga omuwala agenda mu kyalo naye okumawo ko nadda bukyali naava ku mulimu nga omanyi ngira saakubuza okumawo mangu okumawo neniba wange mumanyi bulijjo muwuulu olaba omuwala asiimuula ankubye omugongo akutamya atunudde eri okulaba bweti nga figwa ndabange eyo omuntu gwe nali njagala ya mukyala wange ayire nino agenda okwekyusa bwati ng'ate agenda okukyusa bwati fensi nga tankubako maaso bweti nyina omulaba nga si yeye omuwala ng'ayingira mu nnyumba yatya mangu n'ayingira mu nnyumba nayeggalira omuwala ye yaŋŋamba nti agenzi mu kyalo si galufendi wange ono omuwala ngamunda kati nange kinnaku nga nsooka ngamba nyinza okuba ndabye bubi nga ntuula kabalaza wano kabalaza wano ak'ennyumba yange nga omuwala anyingiza alimu ayingidde munda nnyingiza bwati nga bwabikula kateni bwati naye nange nenkywakyalo nengamba sibono ayiri ne mugamba kibikule nyabo jajje fuluma jibule nyumba jajje fuluma nyabo otandika otyo kungamba ati wagenda mu kyalo nga ate oli wano wa neighbor wange wano neighbor wange wano woko muli wano no very sebo ate no jogera ddala no gira ddala wano wa neighbor ko muli wano abakazi gamujoga nancho nawo nga mugamba jajje fuluma musikambu dawo waliwo neighbor yali agamba kati omukazi wali yagala akole ki woito ina oli mwavu kati yali yagala akole ki ne mugamba gwe gata sikiriza bwe gata niba yange mutwala omukazi wange omwavu tateesa nnaku zino kati maakole ntya anangidde kino nga bamanya abakazi balangira ebyawano neeri ebyebunaayira nga byetutamalaako engamba owaaye nange omukazi omuwala kamwesonyi wagenda kunswaliza bwereere nenzira mu nnyumba yange nenkola ki n'ekisinga okunnuma bayitawo nga beeyisawo beekutte bwe bawuuba emikono bwe bannumya omukyala enkoko agireeta agibuubira mu kaveera nze wange enjabi janjala ekyo tukyali nnumya nnyo naye bave
ku bizigo kwesula akanyumba kange nkagala sagala kusenguka ka mitwale 5 nzikite kinuma kadi mu boso okuyengeri amagezi gonna omuwala onambira kubagenda kunja byomutima obo musajja nja mukole kikyamu tokola muntu kikyamu mukole kikyamu nedda tokola kikyamu kyensaba omukulu kamukole kikyamu owuliriza Apollo njagala ompulirize okola ekikyamu sikwe kugenda okuyamba omanya omuntu okukwata muri iso natwalya ddalo omuwala oli omanyenge gyateke na mumanyi gwanyirira kati wuliriza lwaki tovaawo akajumba kalayisi nawe kankwatiridde kati gulwaki oyagala bo baveewo bagende bebansangawo wano oyo mukwano gwange yansangawo wano ate yansanga ndi mirembe gyange nefunya mukyala wange kati yamubye nzijagala ntuire agende nja kumukola ekikyamu yiya nnyo ng'omusajja obeesonyiwa oveewo kimbadde njagala obakubire kati nekakati obudde buno bayingidde kati gomanyi mazima ddala bali mu kukola kitaani obudde buno olowooza bakola gwe lwaki olowooza ku kye bakola gwe bikwatirako lwaki oba tofuna omuntu bayingidde ate omukazi bwe yeesisa bwakuba omukulu yenna bwayogera akaboomu naye mbadde njagala obakubire obudde buno basenke bagende lwaki nkuwa enamba ya landiroodi lwaki okubira landiroodi abagobe abawirisiiti abagobe ddala bagende kakati owanditaata kye tugenda okukola njagala tukole bwe tuti akadima tisito wakyali pulani yakolebwa abantu bagobebwa nze njagala obaleke obeesonyiwe nga nawe nga tumanumya omutima bwe bagenda anti enensi ogiraba erimu abakazi bangi ate abasobola okukwagala abakazi bangi naye tewali wange ono ye wange enzo omutima gwange kugwasibira lwakiri bagenda embere zikadima mbadde musajja munaddiini nnyo nga nzikiriza mu ddiini kati oba ogaanye kadima biddako tombuulira nzinda kuloga mukulu ate ebyokuloga byaki kadima nedda kanduka omuntu obuzibu bwensinza okufuna bwabavubuka omuvubuka oyo yansindikidde messages nga 10 ng'ayagala mukubire nga ŋŋamba oba afa kiki abavubuka ndowooza njagala muyige nga sinagenda mba naffe bateesa ebibala ebiwooma ku nsi kuno bingi oli ng'akukyayi si enkomerero y'ensi naye wali omunnanga omuntu akukya wano olaba ng'ensi ewedde Uganda wano baali bakukyayeko omuntu gw'oyagala abakazi bangi n'abasajja bangi oba ogenda kutta nsi ogimalewo olina kwegumya kitegedde n'ogenda noba ng'otambula obulamu bw'obutadde awo buli wembalaba mpulira nfa ate basengukewo kiki kale mwami Kadima webale kuweereza ssebo nze kyembadde ŋŋamba omutabbizi oyo bambi kiruma nnyo naye ate takola kyamu ajja kwereetera obuzibu nze mbadde ŋŋamba era bali baamulaba obunafu bwe n'alyoka awasa omukyala n'amuteekaawo ku bbali baakola kibi naye mbadde mwegayirira asenguke waawo aviire ajja kufuna obuzibu atafiire mu kkomera abakazi bangi bannange abakazi bangi aveewo amafaadi kulukuliro mbwe nnyumba za layisi Kadima webale tuweereza naye n'abawala bajoozo omuwala alimbyemu anoonya kuleetera munne buzibu nze amagezi gempa omwami oyo asengukewo yadde akayumba ka layisi agenda atetenkanyeko ewalala kubanga bw'anaalemera wajja kukola omuntu ekikyamu ate n'ekirala atandika okubeeramu n'akasente mu musawo kuba kati kamujooza asigadde ni kale webale nnyo mama Linda nena abakazi naffe tujooga bannange nova wali ate nodda wano mwamugenda okuleetera bannamu bakola ebikyamu Kadima tekyebeereka newabeera gwe bannange tekyebeereka bamuviire basenguke baveewo bagende naye mama nga buli wookera olaba ku muntu wo kiruma Apollo kyaliko nti tegeero n'amalinda ekawuko bali omuntu aba akyaliwo abatakyaliwo ono omuntu akyaliwo Apollo lwakulemeza mbulemeza naye bw'aba akuyambe nga akulaze kalazi entuufu of course muleka agenda omanye nti kati yoyo bw'atyo bw'agenda okweyisa bw'atyo bwe yeeyisizza tulemeroza kubeesiba kati buli w'omwesibako omuwa amaanyi kulaba nga ye wa kitalo ate nga si wa kitalo namba sa mwami Kadima mwebale kuweereza nze ŋŋamba mukulu oyo Apollo yeegumye oba si kyekyaveewo amayumba aga layisi mangi mwebale kuweereza ono namba senzalwa yeseggalye kale nze nkuwaayo omulimu wano abasiwayi bagamba nti bakyetaaga abakozi beera nga obanoonyaako bakunoonyeze ku mulimu kye bakola gwe mulimu gwabwe nabwo gwakunoonya mulimu ofune kasente ate oguliyo nkwegayiridde gwe oba otwala okitegeerera osijja kwawulamu gamba oba ani bo baagala abakozi bangi kale abali ku 074 89 0855 074 89 0855 ne 0762 04 34 47 0762 04 34
47 nange ne mugamba nti bwaba muyimbi muri tulina studio wali Kamwocha tuli recording enyimba z'abayimbi ajje tumu recording enyimba ze bagita Dibro Music Studio tuli recording enyimba z'abayimbi bonna tuzinonyeza akatale oyagala lwa audio oyagala lwa video tukubire ku simu eno 0702 23 ne oba tuli recording angako gwe mukisa gwo guno osobola ku recording oluyimba luno banga omuyimbi yayimbe data oluyimba ne luvaayo bulungi nawe nomanyi bwa abantu nofuna kasente ne wekolera kasente gwo muyimbi nkubira ku simu eno 0702 23 Saba tuisanga mu kibimba azigenda kubera ennyimba 12 esinga okwocha abali ku Prime Gardens enankwa down tujja ku Lwokutaano tujjira ddala the hairs yonna David Lutalo kaziwe kapo kwali tuyinako omwami Chance Nalubega ne kwali ne John Black kale atakumira mpera batukumire musule bulungi mbere bulungi